Kadama TV balituweereza ssebo tusemanya empeereza yo tusimira ddala byonna by'otutuusaako. Tuli basiimu nnyo era nga nze ndi musiimu nnyo Kadama TV, nsiima empeereza yo, nze ndi Saudi Arabia. Kati Kadama TV nalabye abawala balajjana ati bali ku kampani ku office gye bayita Mahara. Kadama TV olaba obuzibu buli nti aba office abaana babatunda ssente empitirivu. Omwana omwezi ogumu omuwala bwe okugenda ku office okumusasula bamusasula bukadde 3. Kyova olaba abaana babeera okwo nga batudde bukadde 3 bwe buti abaana be babasasula. Kati nebeerayo bano abaana abakola ki be bagamba abatoloka mu biyumba. Abatoloka mu biyumba abaana bakolera bukadde 2, kamu 8, kamu 9. Kati boosi abalamu okugenda ku bukadde 3 n'agamba nti leka nfuneyo omutolosi aze ankolere ku kamu 8, ku kamu 9, ku 2. N'abala nti afiisizaawo akakadde akamu. Abaana babatunda bbeeyi kyova olaba era abaana abamu boosi ayinza okumugula n'agenda boosi esente olumuggwako n'agamba mwe kampuni zammwe zibatunda ssente empitirivu. Ne babazaayo era ku office nga ssente zimuweddeko nabula ssente zibaggwako. Kadama TV, Kadama mumuwulidde bulungi nnyo ensonga ye bw'agiraba. Omanyi wano tukkiriza nti buli muntu alina eddembe okulaba ensonga nga bw'agiraba era ekituufu kiri ku oyo omuntu abeera akirimu. Bwe tutunuulira Kadama ono ensonga nga bw'agirabamu, ye Kadama agamba nti abaana ennaku zino tebanguyirwa kufuna mirimu lwa nsonga okugamba nti abatolosi bano bakoze kinene nnyo okubeera nga balemesa bakadama bano abajja okufuna emirimu. Muwulidde engeri ango gy'akirabyemu n'agamba nti companies zitunda abaana ebbeeyi ya waggulu nnyo ne babaguza boosi. Kaakati ate ono omutolosi ye n'ava eri n'agamba nze mpa $1.5 oba kamu 8 nja kubeera nga nkola obeere ng'onsasula direct. Kati Abawarabu agenda n'abalamu n'agamba okusasula kampani ssente nnyingi mu butuufu kansasule omu muno Kadama abeere nga nkolera ku bbeeyi eya layisi. So ekintu ng'ekyo kitera okubeera nga kiyina engeri gye kikosaamu companies zino. Ekyo ekintu tugenda kuba example wano e Uganda, abantu abawa omusolo n'abantu abatawa musolo, nti ojja kwesanga nga kampani eziwa omusolo zikosebwa nnyo okusinga kampani ezitawa omusolo. Abantu abatera okubeera nga bawa enguzi, ye n'awa enguzi n'abeera ng'ayisaawo ekintu kye, atera okubeera ng'akaluubirizibwa abantu abatawa nguzi. Kati olwo kitegeeza nti Kadama ono oba office ekutte ssente n'ebeera ng'eri mu bizinesi. Ekyo kitegeeza nti office emisoso gy'eyitamu si gy'emisoso gyegimu ne Kadama omutolosi gy'agenda okuyitamu. Kati wano Kadama omutolosi wagenda okubeera nga ye agamba nze mpa $1.5 bw'ompa $1.5 nze nja kubeera nga nkukolera. Ate ekitagenda kubeera ku office, kuba office emisoso gy'eyitamu $1.5 egenda kubeera nga tegimala. Bw'eba egamba egenda kusasulako abakozi, egenda kubeera nga esasulako insurance n'ebintu ebirala emisoso gibeera mu office zijja kubeera tezigimala. Kati ye Kadama atunuulira ekintu kino ng'agamba y'ensonga lwaki bakadama abatolosi bagenze bajjawo oba batwala emirimu gy'abano abali ku office. N'osanga nga office kuliko abaana bangi abazze okukola naye ne balwawo okubeera nga bafuna emirimu lwakuba office ebatunda waggulu.
kati boss ono ajja kugamba nze okugula Kadaama miliyoni 4 miliyoni 3 oba 5 ng'ate nina owemu ekitundu nja kugenda noono owemu ekitundu naye kaakati akazannya ate we kagenda okubeera ng'ono Kadaama ono gwe baguze ssente entono we kagenda okubeera nga kamuggweramu Kadaama ono obuzibu bwe bunajja ate ojja kubeera nga tewali muntu akulwanirira nga ofiisi yo kuba mumanyi no mugenda namugamba ofiisi tenyambye oba ofiisi enyambe oba kugamba obeerako n'omuntu wadde ofiisi yinza okugamba nti zirina ebizibu byazo naye ate obeerako n'akabega gy'osobola okuddukira y'ensonga lwaki eri sitori gye twabaleetera nga ofiisi egamba ffe Kadaama yatuva mikono gyaffe n'agenda Egypt era tetulina kintu tetulina buvunaanyizibwa bumukwatako nti omuntu bw'onootoloka n'obeera ng'ovudde ku ofiisi yo n'ofuna obuzibu ofiisi eno ejja kubeera nga tekulinaako ki buvunaanyizibwa kakati awo Kadaama ekizibu katugambe nti tulina okubeera open ekizibu wekijjira n'obeera ng'ogudde mu buzibu nga watoloka ate lw'ovaayo n'ogamba nti ofiisi weeti ne weeti gye nayitamu ate n'otatubuulira mazima nti mu butuufu wadde gye nayitamu ne kontrakiti yange oba emyaka 2 gyali giweddeko n'entoloka bw'oba watoloka n'obeera ng'ovudde ku ofiisi eno kitegeeza ofiisi eyo tekuvunaanyizibwako so embeera kakati bwetyo bweri nga Kadaama okugamba bwe tuba tunnyonnyola sitori ya Kadaama ono ye alaba nti ekireetedde bakadaama bano okubeera ku ofiisi nga tebava ku ofiisi oba okubeera nga balwawo okufuna emirimu y'ensonga nti abatolosi nabo beeyongedde okubeera abangi omwana bw'atoloka n'agenda n'abeera ng'akwataganyeeko ne batiimu batolosi kuba mubeeramu ayo abantu ye ng'asobola okubeera nga connectinga n'otoloka abeera ng'omuntu ajja kubeera nga Kadaama ajja kubeera ng'afunirawo omulimu naye ate mulimu n'ebintu ebirala by'olina okubeera nga weegenda nti suppose ndwadde suppose nfunye obuzibu mbeera nzirukirawa so ekyo tujja kirekera mu abawuliriza ne bakadaama osalawo kutoloka osalawo okubeera ng'oli mu kampani yakuleeta n'obeera ng'okolera omwo mu kampani okusalawo kubeera eri awuliriza era okusalawo kubeera eri Kadaama n'amanya nti mu butuufu nze kantoloke wenfunira oba mu butuufu kambeere mu kampani eyandeeta bwe naafuna obuzibu nja kubeera nga gyenzirukira